Wakati TV Nera naye Kaye ne bazuula oil ku mulembe gw'obote emyaka gino tugenda mwana nga tasimibwanga. SULA ngenda kugamba ekintu Ssemujjunganda abadde kusimba n'ayogera ekintu kyanneewunyisiza kyovula ofuna visa ya Norway oba ofunye nagifunako eya Norway Norway now amafuta ge balina mu ttaka n'ebyobugagga basalawo obutabisima ne bagamba bino ebyobugagga ffe ze tulina zimala bigenda kugasa abantu aba generation ejja era Norway tebasima gold n'amafuta waliwo n'ekyobugagga kiki balina nga bisatu baga balina obusobozi obubisima ne gavumenti yagamba bannange ffe abaliwo bino bye tulina bitumala wabula generation ejja bino ejja bikola ki abawano bayikuula golodi ate baawano kati kankule SULA abaawano buli kimu bakirya nti abakalamojja baffe anti baganya ovaawo kakati Ebola yabuuse okuva ku district erinaanye Congo nejja emubende wali golodi awo simanyi Dax Katera akyasima yo golodi bali basima musenyu gwatu Dax Katera basana mukirisa guno omusenyu gwe bajjeyo nga bagira gwadiringamu omukyala anti bamutwalako omukyala kasa yakomawo ne ssente omukyala n'akomawo gwaba baana obugubi baliko n'obufumbo kati naye Museveni buli muntu yenna amukwata oba kalenge oba matu oba maaso oba kiki ng'anaamujja wano lyessanyu lyaffe buli amukwa ate kati bamuli kati ka SULA kati kankubuli okujjako nga twabigenda mu maaso saawa yonna eyo gavumenti bagenda bebennyini kwekuba mzee alina okubeerawo sebo nga at least abantu bagenda ne bamwebuuzaako nga yoye muwabuzi kakati ebiro bimule kati kankubuli SULA kati kankubuli singa nali Museveni kalulu kali nga Bobi Wine mulabajja we nali ndeetera muhoozi nali muleeta bwe nti muhoozi kati nkonfusinga abantu kubanga abantu bandirabe nti muhoozi wa myaka gya Bobi katulabe batunka nanti gwe abawa amagezi ate wabaddukako ate mbawa amagezi bali bawuliriza Museveni yaziba amatu tokimanyi takyawuliriza byayogera bwati byawule Museveni yaziba amatu takyawuliriza naye abakumuleta golooza akalulu kandi bali katya meka mukaga kwa Museveni amala kuleta muhoozi akalulu kandi wedde mukaga kwa natrisi yandibadde abala anti omanyi lwaki singa nali Museveni nandirese muhoozi ne bamukuba akalulu ng'omanyi ekyandibadde wano abantu bandigambye bandisonyiye Museveni nga basonyiwa Moi baali bamwetamwa mu Kenya nga bamwetamwa okuba beetamwa Moi ne helicopter yamusito mutwala abantu bazina ne bagifuira n'amalusu negenda wabula abannakenya basonyiwa Moi waayi bwe yasalawo okuteeka akalulu n'aleeta omuntu ne bamuba n'akalulu n'awaayo gavumenti basonyiwa Moi n'omwana we Gideon Moi Museveni abakuleeta mutabani we muhoozi ne bamuli akalulu n'awaayo buyinza wallahi Museveni we mulaba yandibadde lwakitula nga abantu bagenda mwebuuzako era Bobi Wine abakugamba nti amuvunaana amukwata bandinenyeza Bobi Wine banimuga nedda omusajja muleke mukadde ali myaka 9 wadde yali atulimba nti wansanvu muleke okimanyi nti muhoozi bandi mukubya akalulu naye yandikomyeyo ku myaka egyandizeeko bani tebabala Kinyata bwati bwabadde Kinyata bamukuba akalulu nga muyamuleese n'abeerawo emyaka gye ebisanja emeka 2 teyakomawo n'afuga bwekiri kati nkunyonnyola bano abali ne Museveni tebabala balowooza we babajjako obuyinza busobola obutadda lwaki omanyi woba wakula oli munaku na mukopi sigambi omanyi osobola okuba nga SULA wakula oli mwavu naye ng'obwongo Katonda teyakufuula mu mukopi na bugagga SULA okimanyi nti wali omuntu ng'omulala tayina naye ng'omutima gwe mugagga n'ebirowoozo bye si bya kikopi kati bano bakombayininga ebiteeka obunaku obukopi na buli kimu kyova olaba balya buli kimu bo be beeyagaliza nti omuntu mugagga bw'ati n'olaba nga atazze n'okubba biliyoni 2 ng'omanyi kati Ebola sente zibagenda okukoleramu batandise dda era kati fulaati zaabwe zibadde ziganje zaali zayimira kati buli dana atuna ali mukwogera Ebola beerabidde covid era teri ayogera kati covid Ebola nagamba ekibbisa nnyo bano abantu biteega omulaba bye biliyoni 2 kumbe ekiteega kituddeko biliyoni 1 n'ekitundu abantu abo basibako ebiteega naye
balese etteeka erisinze n'okutabula Muhammad Nsereko ne Bobi Wine etteeka lya social media oli atuuke n'okulangira munne nti tasobola ku debatinga naye ye wa drama yonoloya akantu so kati nebuuza emabega wali eri nalabanga Muhammad nga munywanyi wa Bobi Wine tabirangako munywanyi yali ayagala amugereza akolere Museveni yali mission wanewunya avudde kuki aberenga ate amulwana nnyo bwatyo njagala eno point producer ya Nsereko manyi namutandise ngenda mubapaka namutandise era zino introduction ina akantu omwana kawandiise nekanyumira omwana agambye bwati never confuse education with intelligence stroke knowledge or wisdom. You can have a bachelor's degree in law, a PhD in law, or in any field, master's etc., and still be an idiot. Ani awandiika ebyo tobuzibwabuzibwa olw'ebitabo nolowooza nti omuntu alina ebitabo ategeera oba alina okumanya kuba okumanya n'okutegeera byanjawulo oli asobola okuba nga yasoma ebitabo naye nga okutegeera tategeera tamanyi n'akunnyonnyola nti osobola okuba ne masters entigula ebbiri ne PhD neki n'osigala ng'oli idiot olwo naakiwandiise alina PhD yakunnyonnyodde tibannaye mundaba nina PhD naye bannange PhD yange yanjawulo mukumanya n'otegeera omuntu ava eri mu kyalo sula wali otegeddeko osobola okuva n'ogenda ewammwe mu kyalo musajja mukulu oba okukyalo oba omusajja omukulu oba omuzeeyi nkajja kalina negirasi yawo kakanga ekintu kyakubulya mu butuufu sula ng'obadde tokimanyi olabika bamusajja abumanyi n'akubulya kino osirika bunoga naye mu butuufu kino mbadde sikimanyi yensonga lwaki abaana ba senior 6 kubandooza qualification president ne MP qualification etandikirwako ya senior 6 yensalira naye nagenza okulaba alabamu nga abaana bali senior 6 abasinga qualification ate bangi nnyo ku baana abanina degrees bannabempigi mu parliament kankubuulira ekintu kimu eno producer wetukomawo tugenda kusimba guno omutwe naye kansoke nkupulyambula kuba namutandise idiocy does not know your master's degree PhD or whatever law Nsereko yanembye nnyo Nsereko akimanyi nze namulonderanga wali wa chairman Kagwa nze yinu nalondanga mirundi ngenda bwakita batya wali Bukesa akimanyi bulungi nnyo gwanga akalu tulina balansinga kali akekkolwa akafeeri kweri police station gye nagamba yesembayo okulangirirwa nga gye tulinda Nsereko waffe ayikole ki basooka ne mulabe ne bamututte batya akalulu nga mwongereemu tugenda okuserengeta mu makati abululu buvaawo nga Nsereko tasobola kukwatayo kiri ekamoca kiri awa kati nga tulina police station emu bbiri yesembayo tulina obalansi nga buli buvudde emitwalo emeka 3 kati obuvuye ne bubere bungi nga tugamba n'abamagye balonze era nga wokala nenye tugamba amagye we galondera nabagamba nga amagye we galondera amagye we galondera awo ati tulina obalansi nga gwe mupi wa Kampala Museveni wasula abeere wa opposition kyova olaba ow'entebe yagaana baakuba gundi ow'NRM meeya bakuba meeya w'NRM ate eri nga teriyo barracks nti we balondera nga tebakirowoozaako ti entebe esobola okulonda opposition kati olaba mu kitoolo olaba abatoolo nti tebawakana ewasingangayo nga abatoolo era nga tuyitayo mu kitoolo kati Museveni yamanya waliyo abawesitana bangi nga tasuubirayo nti waliyo owaposition kati kankubuulire genda olabe opposition be baliyo Museveni wasula bwa era asula ku bunkenke bwati kati watyanga yetaaga okufuna ndaga muntu nga ino gende wa chairman we omanye kitegeeza olaba era asekera omuntu aga Museveni kakati ebbaluwa tazijja ku chairman waawa w'entebe alina okuddayo ewaabwe ekisozi eweirwesitora nafuna ebbaluwa yerosi kubanga owerosi bw'entebe wanuupu tasobola gimuwa naye gwe oli mutuuze obeera wa omanyi era
kansekera omuntu agandi Bobi Wine yali akalu nga ne Museveni wasula bamukuba akalulu entebe banupu bayawangulayo bakansala ba MP simanyi ba meya oba wa DP bitya degree esigala degree kasitebeera nti obasomo kibasomoki kati nkubuulidde ngenda kunnyonnyola nga mutwe Bobi Wine yasoma ki nekyayongerawo kyebamuyita mu Harvard nadde ndi kweni besi nga ndaba kali akani kakaizi nenga mukambaleke Bobi Wine bamuyita mu Harvard okusoma leadership in the 21st century kyekitegeeza those certifications waliwo nga si course kati kankubuli CPA wali juliddeko oba SSA kati ezo teziba diploma oba degree oba certificate ezo baziyita certifications nga bwozifuna tomanyi wa degree diploma naye nga bo tebaziyita degree omwana ajanaga nafunye SSA gwe toyogera wa degree mu BCom nja kunnyonnyola Bobi Wine nti yasoma mu Harvard kyebamuyitako andi babale to apply nga kukola course bayita bantu who are transformers in politics education na bicho gisoma mu Africa yasoko gisoma eri Mandela bagita leadership in the 21st century those okulemeze mu kyase kya 20 buli kimba kisoma nayo ba military boro kyaita military intelligence those people they don't know chenari waninga ngamba twali ku Saturday ne case nenga case you need to go back to gundi refresher course ya journalism nani kumpa obwenti n'ekimugamba nemugamba case de ku refresher course ya journalism bwoyita wisdom noyitako kayanja yisima ogase badole basatu nawe gwe kweka basatu gwe dole ye nare mu case dole ya yisima yakanya muri benare mu itezi ate umpa budde njegera kusomesa kuma actually eyo program ya trendings basa semu ako nganka mugamba nemugamba naye actually yabuzize ekyobusiru kyogamba Bobi Wine amala degree mu Harvard nemuga case ekizibu kyange toyagala kuyiga nekyekunyunya tukimanyi kunnyonnyodde nekugamba ekyo kyolaba kyasoma mu Harvard ebulaya eyo course gyasoma gye bayita leadership in the 21st century it is a certification bazita certifications nti ng'omwana wagenda nakola CPA CPA ebiri mu accounting nolabya amagezi SCCA kati waliwo taxation mu Africa Nigeria basinga okisoma obwo bubanga bu course naye nga temumanyi wa degree mweyo field kati eyo leadership in 21st century tebasobola giwa na Museveni kuba dictator bakuyita buyisi bw'ogamba gisasula eri mitwalo ng'egyo ate womala ogisasula ne bakolako background check ne baga you're not qualified kugambye Mandela yasoko gisoma kati Bobi Wine yewo okubiri mu Africa mu America wa president wa America yagisoma yali Obama nga bonna baddugavu nga baddugavu hati tebamulaga kuita n'oba muzungu olijjo ffe bagobedi yafayo kati bayita Clinton yakwata omwana oyo yakwata bati basosodde mulangi bakwata Bush ate bakisomesa bazungu abadi y'abazungu balonda abantu abalina excellence mu field of education oba mu tourism mu leadership naye nga bakita bata nti ebibala your talents are far beyond human. According to your reasoning olinga justifying nti Bobi Wine pa now ali wagulu wa Nsereko Bobi Wine kanchidde namu Bobi Wine pa now mu education level tamanyi Nsereko kojja segone na mbuza banaye ngoli mugezi nnyo okola cross examination nanga ne mugaba lawyer ngamba bagezi nangamba no but lawyers you just need to cite the law teteka aba bali kulanga libwe togena dichoose era wogena omulamuzi goina kumanya mponeza wisdom bamvunana ki yabye enkoko kati ngojja ngononya etteeka lyo citing lyo solo kumemorizinga mu court nojanoga omulamuzi okusinza kuteeka bweriti ligamba nti omuntu ababye enkoko tekiba bubbi abagitodde weriba gyeriri abagitodde muzinde wazo alize baba nagitwala giwa otegedde segona kyangamba yangamba
smart lawyer gwe kyoyita smart olina kubanga osula kujjukira kubanga bakuleetera omusango nti si papa yabbye ssente kati gwe n'omanya nti Nalweyiso yagambye nti tumaze emyaka nga tugobera omuvubuka oyo ng'abuuka mu apartment yazibba kati gwe nojja ng'oli smart lawyer n'obuuza oli n'ogamba njagala General Nalweyiso ajje wano oli musirikale nti ye omaze ebbanga mmeka nti bweriti ng'okola kino nti ye wagamba nti ono omaze emyaka gyali emeka nti 10 nga temukwata naye nga mulaba abba mu apartment nti ye nga mumulaba nti ye nga temukwata nti lwaki abadde aliko abaavu ate nga gwa abaavu obadde musirikale abadde aliko babaavu nti basobola okubuuza si papa ne bamuta ne bakwata General Nalweyiso paka mukomera naye n'ebivaayo nti baloya b'ekyanze anti abadde tabasasula ate n'abasasula nga ali munda sente ze bazikwata kati wakola atya si papa Museveni ali kwejjako bantu babadde akozesa mu bubbi na mu bintu bikyamu era junior yegendereza ali mu bagoba kasita abazungu Bobi Wine yaleese abazungu bamunyiga ali mbejjako si papa talina sente ezo era kati Museveni ayagala kulaga abazungu nti abannayi babantu badde bagamba nabasibye nabakutte kyali mukola golowooza soda akyakomawo byali yewananga ku TV ono wa boda 20 bitya kitata asobola okudda Museveni nga abazungu bamukutte obulenge ali mu kwejjako babbi be yali naye kati lawyer odduka otya ku client wo yawandiise kikkirizibwa n'owandiikira omulamuzi noga sikyali mu position representing ono because asobola kusasula legal fees kikkirizibwa kuno kivaamu kati lwaki tebamu abantu ba pro bono lawyers ate kati waliwo ayasobola okuwolereza owa NRM waliwo ayagala ennyo ogende ku likodi kuganga owolereza negwe Museveni buli kitongole ekikwata ku bantu kimu kyayi newe bapitira tulini naye mu mateeka akkirizibwa okufuna lawyer afune ate gavumenti erina omuwa era ajja muwa kubanga abadde muntu waabwe n'ekyo kikulaga nti si papa talina ssente baagala mmwejjako babukubi bali mukuba naye abadde sebo azimba mu kibuga ng'omusajja ati wozimba gwe bagambye otambula n'abalangira ofuuka mulangira gw'okumi yaani yeerabira nti bali banoogu olina babba n'obeera ne backup singa biri tabuka naye abo abantu bagenda ne balina na Museveni kivula nti kinagala sali sobola kwogera lunyako nga temupadde bikapu era nkyogera bulijjo bikapu bya ssente sali kunyumira yampaaka ettano nawe oyagala nedda bo bazijjawo baali banaku yazijjawo kyogamba ebbanga lyobateyogerabidde ojjuka ki kyobuuza ku mafuta Museveni kyeyagambye nti Bobi Wine asabotaginga enkulaakulana ya Uganda ngenda kugamba bannayuganda mu Ivory Coast waliwo omusajja yali president yazimba ekereziya nga yaggolode bannansi ne bagamba kale ssente ezo singa ozitadde mu ekonome ne ziyamba ekonome yavaayo n'abagamba mulaba ssente ezo ezimba ekanisa ya golode newe standi gizimbye temwandizirabyeko njagala kugamba bannayuganda amafuta ago galaba Museveni gasima Bobi Wine ne waatandi gayingiridde gayimiriza temwandirabye ku ssente ezo Museveni yandizitutte n'abantu be kati ogayimiriza n'obutagayimiriza tegangasa ekyobugagga kyonna wekiteeka mu mikono gy'ababbi SULA toligala amafuta twatandika dde okulya ku ssente zaabwe abo abasajja gwe wali aluddeko nze nalabye wano eggulo neewunyiza nga banga ensawo ya sukaali ya mitwalo 22,500 omukazi yanguziza kilo ya sukaali 5,000 neŋŋamba abuuse ddi ave ku 3,500 agende ku 5 kati anti nze ngula nsawo mbadde nali namanya 16 10 afe tugula kilo ne hafu tuzigula tugigula neewunyiza n'obuuza tonsalirako olw'ataano kati ogireeta otya ejira mu kaveera wammaye obeera buli obweru nze baŋŋambye bale simanyi kubanga omusajja
Yaga mukama wange by the way. Sukari wa 2.15. And I'm like, hey, kwaya wandika. Bapere so neunyize ekintu ekyo mbale sikirabanga. Studiangako. Kisa sukari ya mtwala 2.15. 2.15. Sikiwulira nkubo kyantandika kugula nsawo z'esukali. Situndda sukali naye ogula kasawo. Konywe waka. Ngenda kuduka ne kota. Nga wakyaliwo ne bana bakyasibayo buno bw'ekikumi mu kaveera. Ejjiiko. Ndako. Wali abatunda ejjiiko. Etya. Iye sukali asipima ejjiiko emwe ya sukali n'agiwa mu kaveera n'akokyanga buno bwe twokya ebinyeebwa. Kati bwe batosobodde gula kilo, nga tosobodde gula half, tosobodde gula kota, osobola okugulayo omwana kaanaanywa akaako. Abaka ali ku 2 baka 10. Kati ate olw'enkya era ng'oddayo ogula. Kati omwana waaga nti njagala kyayi ekiro. Mugabanya omwo omwana naye okuyiga okukekkereza. Omwana olina mutendeka okukekkereza ng'ova muto. Tega ng'owaayo ya kyayi ekiro ng'ennyonta emuluma ng'omugalindako buke. Ne kyayi ssebo tumunywa ekimu. N'ogamba kati salawo either onywa ekiro oba omunywa ku makya. Bino byaffe bye tuwummulaawo ng'olina kyokola ku laptop n'otumyayo ekikopo kya kyayi. Tebiriiyo ewaffe. Ewaffe tebiriiyo. Era omukazi yagamba ekiro 5 ne ngamba amazzi gatukolera. Onywawo ku mazzi. Olina n'ogamba mpa ku bikyayi ebikalu ng'onteereddeko awo akajaja n'akajaja. Ate n'obiwaananga bwe biwooma. Kyayi omukalu ono awooma bannaaye. Nedda kati oba okozesa jiiko. Naye kaakati olw'amajaani mugagula yaaga omuntu kuba kati gadde nteri mu kitundu. Amajaani naye tugula ga 10. Tegaabalwaza emitima. Geego ga bulijjo agaffe. Omanyi obulamu obuli ku ffe. Era mutuufu obulamu buli omwojjera aba n'obulamu. Ffe tulwalira. Kwatako akajaani twali tugenzeeyo omusajja n'aleeta amajaani. Bino bwe tutambula tugenze tugenda mala ennaku 3 emiti kati neerabira okujja n'amajaani n'agenda agoleeta amajaani n'ayiwa bw'ati nendaba nga ayiyeemu kasasiro. Ffe tumamirya bumamirizi. Ffe tetulina buno bwamu bwa busawo. Era ne mugamba sooka oleete. Bwe gaba gayitiridde n'ogassenako n'ejjiiko. Twanoonya twaddayo mu disitulikiti nno okufuna ku majaani gagadde nti nemuga ogenda kulwala emutima n'agamba omanyi ebbanga gye ndidde actually yangamba omuyise kasasiro gwe nyweredde kasasiro wange ebbanga. Era ere ewaffe lootayo Nescafe bakutulira gamba ono baali omusajja mulala ono. Abasajja batupoze mbadde simanyi jiiko gye basiba. Naye nja kugendayo ne gundi ojja kundagira ku dduuka ngende nkwate Facebook. Mwegali abantu mibali mu bwayiso mu Kimumbaasa mwonna mu Kawempe abantu bategezezaako tetenkanya bizinesi z'abawejjere. Etegeeza osobola okugulawo edduuka kati nze nsobola okugulawo edduuka n'akasawo kasukaali. Leka naawe abantu bagulawo amaduuka nga obuwunga atandise ne kilo 2, sukaali atandise ne kilo 10, ebijanjalo nanega ne kilo 5. Eyo kapito eweddeyo. Kapito kakati kaba kawera akakadde yenna. Kati mmese weegwamu n'ebuzanyiramu n'ebukendeera. Kati kankugambe kino. Emmese zirwaza mmwe. Ffe tezitulwaza. Twayiganga bwe tubeera nazo. Tezitulwaza. Ng'ojja kulaba balya Sula nze mmese neyingira mu nnyumba sifebaka. Obwala bwere wasi obusaaga buzanya n'emmese okagikika omukira kati komawo tojja genda ntantanta weyeye kyasuteeka. Sula tusobola okunoonya emmese. Era kati njagala nkugambe kino gwe teekawo tasiki nti emmese tuzigula. Ojjukira bali balese emmese zino ez'obukadde 8. Era omwana yatugamba ffe batuwa tasiki ne bangamba nti bampe emitwalo 4. Buli kanaku nsobola emba emmese 10. Emmese 10. Fetoma tuli muri mu nsi ndala. Kaya tusiibule tuve wano. Naye
ali ku Wakati mirivu kyonyimiriza mbadde nkeddawo mbalempuliza ku Dr. Kalungi kati nga nalidde leeti nterese ennyama yange n'agamba bannange Dr. Kalungi ali wali simanyi gundi kiriniki wali ku gundi ku Uganda House n'agamba mwegendereza amawulu ge muleka oba nnyonnyodde kigambo ki mpulidde nga n'ennyama njitidde kubanga mbazeemu nenga sirina gundi oveni okubugira mike oveni andi kati kyakugamba ku mawulu kiri bwe kiti amawulu we gasulawo kati nga lumonde muwogo galina sitaacho yabeerako bagiyita ennaanu bw'olikwatako olugalo ebeera ennaanu kanekola waya nga webuya nabbubi kati kye bayita okubeera nga gaggaga okitegeera kati bafuna akagundi ako ne bagawaatako akambe oli naddamu n'alikuba butonga eriri fresh n'alirya kati emmere yange njigabi ono gwenda lwatudde wano mugabidde ennyama yange n'enkoko naye kati bwe bwogiri ojja kulwala ne kati ate ffe tetulwala era waliwo jjajjaffe yayimbanga akayimba amanye emmese zatutawanya nnyo eyo nga emmese okero zazanyidde ku mmere kati emmere eyo ng'ogiwaatako emmere we yalidde ng'owaatako amannyo kati ng'emmese zigamba banti akomyemu ennyuma bandya lwa nsonga baasalangako wano ezaalidde kumbe ne mayiga zibazafiseeyo buli weeri eba efuka nesi babana tebalwalanga era baakula kati bebali mu kutawanya gavumenti mukutawanya gavumenti abaana abaalyanga obusulo bw'emmese tebali mukutawanya gavumenti negwe ate onkubye emboozi ngenda genda ku dduuka nkwate live nga ngula gebuli actually ntugerakola bwe tuti nze nja kulaga wembugula nkutwala okwatewo ka live ate live ejja kunyimba abantu bakakase nti sukali kati wano watuuse okukekkereza kati oli agula akantu akak'ebibiri ak'ekikumi abanga aguze ensawo ennambeera akatwalira ku mutwe bwati ng'akeetise gwe gyoleetera omwetisi yeetika kiro ya 5 yagitwalira ku mutwe gaji naye nga Nsereko twamutanda actually kajogerako kino kyokka mmalize Nsereko male tugenda mukola Nsereko n'amafuta ekirungi kikyali Museveni yalwadde bitya Nsereko namwadde namugambye ndeeterayo etteeka lye wali otandise from zero nga not amendment myaka gy'omaze mu parliament kwanga gyereka Bobi Wine lino etteeka lya Computer Misuse Act alesa amendment libaddewo gwe oba oli mugezi nnyo ndeeterayo that's one two ndeeterayo emisango egiri high profile gye wali owozezza mu field ye ey'obwalooya pabuli omw alina field bakubuuza oli munnamawulire nakubuuza tubuulire eggulire wali onoonyerezaamu yeeyimirira isima anti yerikodi gyalina era weyadde kwendesi ne Kaye yagambye nze ndooya wa isima nze namuwoliza ne mmunya ekkomera basegona bali mu kugaaya Kibalama bawoza misango gy'amasasi mundu yagamba profile ye yeeyimirira isima yawulereza isima naye oyo yavuma Bobi Wine titasobola kuwoza naye kino kyokka producer oyo manye akimanyi waliwo kye bayita accent Nsereko nsaba nkubuulire ddayo weerabe ng'oyogera oluzungu baakuleetako ku front line abantu abaganda kati specifically ndi ku baganda noti abali mu Buganda abalina accent abasinga okwogera oluzungu Nsereko ne mu 10 talimu hati bakuteeka ku gomanya abantu bano nsobola okuwa abataano abasooka olwakaba katikiro wa Buganda oyo Charles Peter Mayiga gwe genda omulabi waba ayogera sikyakyosa gwe genda olabe Peter Mayiga ng'ayogera abanga lwalooteramu onyumirwa aflowinga nayogera naggwali genda olabe Ssemujunganda tomulaba ayogera mpolampola n'onyumirwa bamukasambidde ye lwakubanga ateekamu nerudo lwa Nankani Lord of the Ring naleeta zigundi osegera basegona tuli ku Baganda specifically barodi meya ng'onyumirwa you are just enjoying the real English sinabakwata ku Bakabaka bwa Buganda gwe nalaba omwana Prince Gundi
ani sisi makokero ansanga lyambogo isanga oli mwana alaika alotera mu luzungu yayogera yekwata video ya dakika 3 ng'alyoka ku Manchester Stadium nengamba bane mwana singa bunaku atukolera bwekati ng'ayogera mbanja nenyumizawa ne bampaka video ngaze wabugende ng'ayogera mama kati sinakwata ku mama najinda bani kwanga bali high profile nendi kuba loko oyo agamba nti mugezi ate wali ayogere abu video tubuyina expression, your expression in English, your accent, the way you speak is so ugly. Uli muntu ayogera and you just enjoy. You just no gamba wow. Mama Nsereko abayogera tusola gamba wow. Ogamba otya. Okaba. Kubanga ebigamba naye abigattiriranga Katoli bwa. Era kyovolaba bwe abadde ageza omuntu ng'amwa bobweni awaddeyo Katoli bw'amagwa amanya nti bagatta oluzungu munywanyi. Nsereko abayogera oluzungu ebyaddala njagala Nsereko si kuvuma gwe genda weerabe ng'oyogera oluzungu ne Katoli bw'amanga alwogera you are almost the same almost lwakubanga Katoli bw'amakuba embogo ne your accent is almost the same the way you speak is not appealing you can't enjoy a person called Muhamed Nsereko when he's speaking your accent is so bad so ugly in that I can't take even a cup of tea when I'm listening to that guy speaking English. I cannot. Tefe tubade tumutia. No eta. Mutira bwerere. Namulaba bwenti ku front line. Ne pulanga answala nga point tevaayo. Kati nekirala SULA. Ensi tenoonya byosomye. Enoonya byokola. Kati kankubule Bill Gates is a university dropout, taina degree. Muhamed Nsereko amusinga ki? Amusinga degree. Negwa wagira Museveni we Muhamed Nsereko we narem yali ngaba buza. Nenga tusirika. Gwa wagira Museveni atufuze myaka 3 geno mbuze degree jaina. Aina ye Tanzania. Teri yo nawe. Gwe nobera nga wasomere Tanzania nga tewe wana nako. Me political science. Ne makere bajigoba. Bajigoba. Tola wati no wali aba university baga yebaswaza. Political science bajitwalanga kosi bachita bata unity subject. Yeba subject. Anti oyagala nyo political science wasoma ye subject. Makerere tola anti wali nirangwa chaliwe. Yagamba ate tujaswala yiri bujizo wali. Munayozo wano makerere male myaka 3 mbuzoma political science 1. Obusiza makerere wansi. Kaye tumalirize banaye mwe bale kubeera composing mu tugoberya bulungi ku mikutu jombi kaye. Ne tutandise nze sekere abantu ngaba abaganda ba Nsereko. Muweye emyaka 3 eno ogenda kulaba wojjo tenda Museveni. Gwagenda alabe ekyagwa ku kitaawe. Futwatira nze nali nkulampa respect tata woyo. Omusajja namuliza actually namulizanga ku radio yabarokole musajja musiramu nga bamuleta ngafutse RDC gendo ku respect tata wansere kujaina kugendo like kati jali Museveni akujje wantu we bakwagala nakuteka noloza nti akwadde nnyo kumba akugoba tata woyo Nsereko omusajja ali wakabinyu kati ngengera bibamuteka mu nijali kati Nsereko mulinde oyagudde namuga ngenda mwesimba ko wakoma ono wagenda kwesimba gulu kuwero sijendaga anja mukubira newe wandisize ne wagenda mu diaspora ate kati bamutandiseko omanyi ekiriwo ku Nsereko bagambye mbu yawasa omukazi nga yagala mpapula ekiriwo kimanyi Queen Fatia ekiriwo batandise campaign bagala emikono 10 ebungereza bana Uganda kuzitwala mu home office nti ono eyafuna obutuuze nkono mukyala ajje wana ebungereza laba kyakole Uganda yalese teka bweti bali mu kikola mu America ne mbungereza era gwe gomanyi kye kikola ogenda kwekanga ngo Nsereko takyat ngaba mugase kubana batakyagenda Bulaya kati bwabagala ne papula z'omukazi oyo gwe kumanya abazungu bagenda wala kasita baweze emikono 10 abo bungereza nga bawandise mu home office wano bajja gamba omusajja ono alese etteeka erigana abantu okwogera yajja wane waffe n'afuna obutuuze ng'ayita mukazi
naye eri jadduka alese abantu nga bagenda batta gwomanyi kige gwe bano abaana ba Nuupu bave nako bakuba wano ne wali abaana bajjawo yadduse naye mu America abaana batandise kugambye batandise ati kati Museveni yavuganyanga ne bafala kati abaliwo bagezi anti ogamba Uganda eri safe lwaki wazze bungezi ofuna obutuuze kati abaana batandise nzera namusaasidde dda Nsereko eri home office y'abazungu kasaba naafuna ba complainant 10 kyebakola gundi lumbuye bali bamuzza abaana batandika Twitter ya president wa Kaye yino buli lunaku bifaananyi by'abafube batabe bakola musajja agamba Museveni oli mukwano gwa nene dda njagala kujoininga European Union no lumbuye simuzza twali tuli awo lumbuye nga bamutadde ku TV ya Turkey nga bamwogerako kati Nsereko yazeseteeka amanyi Museveni agenda muwa sente wallahi bilahi talayi ogenda kulaba abo abaana kye batandise UK baagala emikono 10 mu America baagala emikono 10 byemikono 2 ate muzungu kasita afuna complain eno 2 3 nga bawandiise be balina empapula batuuze ba America reference eryeji yalese etteeka erigana abantu okwogera mu Uganda ate addukayo ate muwa visa lwaki addukayo nga wali safe anti wali safe lwaki odduka kyebakola gundi kyebakoze bano abafiira wano e Nairobi anti mugambe Uganda eri safe n'amalwaliro ate bakimwagala kujja kujjanjabibwa wano kati bafiira mu kiriniki mwagakani Nairobi ebigambo byakaye tebigwawo watandise olutalo kati n'abaana bakutandiseeko nze sikwagaliza bubi okimanyi nze Nsereko oyo mulaba nkyakola bubi gwe mwana gwenze nali njagala Nsereko kiringa ne Kashumba akimanyi nze Kashumba muyita kojja akimanyi ne sente obusente kandabe wona okivaako sibula mbasibudde mweraba mbere bulungi mbalaba Wakati TV, Nera.